Mugamba mutya mikwano gyange abali ku Kyayiti YouTube channel yaffe. Mbagala nnyo bannange, mwebale kwegatta ku channel, mwebale ku likinga, comment nziraba. Comment ezira nzisoma nnyo, mbeera nja kuzibaddiramu wano wennyini. Olunaku olwaleero njagadde njogereko nammwe abaami njagadde njogereko nammwe ku nsonga y'okwekolako saaviisi. Bannange abaami mwefeeko, abaami mutuswaza. Mukimanyi nti mulimu abaami nga ye omwami nga tasaana kuyita mwami, nga ye olugenda mu kisaawe ekirene nnyo dakiika 2 abeera agudde eri nga yeebase n'okwebaka. Mu butuufu oyo tasaana kuyita mwami. N'olwekyo mwe mwenna abaami oba abasajja badde nsaba njogereko nammwe eddakiika ntono nnyo mbabuulire ensonga zammwe abakazi ze basinga okwemulugunya olw'ensonga abasajja muganye okumatiza bakazi bammwe. Gwe wenna omwami, gwe wenna omukyala ewaka oba olina girlfriend, fuba okulaba ng'omukyala oyo gw'olina ng'omumatiza. Omukyala afuba okulaba ng'amatidde. Mwabaami mukimanyi nti omukyala oyo gw'olina tamalangako. Bakyala bangi bafumbo naye nga tamanyi kigambo kye bayita kumala, olw'ensonga nti omwami alemererwa okumumaza, ate ng'ekintu ekyo kyangu nnyo okumaza omukazi n'omukola n'amala bulungi nnyo. Ebiseera ebisinga buli lwozino omukazi ng'olina ebirowoozo bingi tobiriiko, wegamba by'oli mu kukola nga tofaayo, omala geekolera, weefaako wekka, oyagala kunyumirwa wekka. Nabagamba nti gwe omusajja kimanye engeri gy'onyumirwamu n'omukazi gy'aba ayagala okunyumirwamu n'okusingawo. Mukimanyi nti abakazi abasinga tebamala, tebatuukangako ku ntikko, ekyo mukimanyi. Naye ng'obuzibu buvaawa. Abaami temuwa bakyala bammwe budde, temwagala kuyiga omukazi omukwata otya, omuzina otya, kiki osobola omukola okusobola okumala. Temwagala biyiga, temwagala kubimanya. Mufune ku bantu abamanyi bababuulirire, babayambe, babawone ku buyambi obw'eddagala. Bannange abaami muli bubi, mutuswaza. Ate nze kinsinga okunneewuunyisa osanga omwami ng'alemererwa okumatiza mukyala we waka ate n'ayenda. Kati ne weewuunya oba anoonya ki? Sooka omatize mukyala we waka, omanye nti omumatiza nti buli lw'omuzina alina okutuuka ku ntikko, alina okumala. Naye omukyala wo tamalangako, maze naye emyaka 10 naye tamalangako. Mbuulira omukyala oyo abeera anyumirwa atya ebintu ebyo? Kuba essanyu ly'omukyala mu ebyo ebintu kumala, kutuuka ku ntikko. Omukyala anyumirwa nnyo ng'atuuka ku ntikko. Kale awulira essanyu ku mutima gwe olw'ekyo ky'abawulira ng'atuuka ku ntikko. Kale n'olwekyo abaami mufube okulaba nga mufuba ku bakyala bammwe, nammwe bennyini mwefeeko, munoonyereze kiki ekiremesa omukyala ono mutuusa ku ntikko. Lwaki sisobola? Kyebuuze mu mutima gwo gwe omusajja, ti lwaki naye nnemererwa okutuusa omukyala ono ku ntikko? Ekintu ekyo kyebuuze gwe omusajja ku mutima gwo, era ogambe nkole magezi ki? Kuba omukyala oyo, kino nkikubulira, omukyala oyo k'oli mutuusa ku ntikko oba n'amala obulungi, omukyala oyo agenda kwagala, tajja kukyawa, agenda kuwaana mu mikwano gye nti gw'osinga, olw'ensonga nti omuwadde ekyo Katonda kye yamutegekera okufuna essanyu ng'ali mu ekyo ekintu, nga muli mu kwekola, okuwoomerwa, okunyumirwa, byonna biri awo ng'atuuka ku ntikko. Bannange abaami mudde engulu, mwekoleko saaviisi. Kibi nnyo omwami okugenda mu kisaawe naye n'osambayo eddakiika 10, dakiika 2, dakiika 5, obeerako ekikyamu. Sooka weetereeze, gula ebintu ebisobola okuzzaamu amaanyi mu mubiri gwo, bigule mukyala wa bifumba ewaka, okugeza ensujju, endaggu, bukatunkumu obwo
ebintu ebyenjawulo weebityo essuusa biki ebyo bijja kuyamba okuzzaamu amaanyi mubiri gwo. Wamu n'ensigo z'ensujju ezo n'ozisekula bulungi zijja kuyamba okufuna amaanyi mubiri gwo. Oleme kubeera musajja luyongoyongo, naye gwe eddakiika 2, dakiika 5, dakiika 2 n'ogweri, omukyala abeera atandika butandise kunyumirwa gwe ng'ogweri ng'obivaako. Kati ng'omukyala omulekaawo mu kubeera mu nnaku ey'amaddu buli kaseera, bannange kibi nnyo. Abaami mugezeeko okwerwanako, munoonye ekibasumbwa mibiri gyammwe. Oba olina obulwadde bw'akabootongo bujjanjabe, kuba akabootongo oyo naye mubi nnyo, anafuya emisuwa gy'amaanyi g'ekisajja, wamu n'okunywa omwenge omungi. Isubire nabibagamba n'obigamba, nabibagamba ebisinga ebimalamu amaanyi g'ekisajja ndowooza. Omwenge omungi mubi nnyo, ebirowoozo. Gwe wenna omusajja woba ogenda kutandika ebintu ebyo by'okwekola ekiro, sooka okuwulinge, sooka okkakkane, okitegeera. Kwegamba osobola okuba omukyala w'essanyu, mukyala wo naye anyumirweko, afune essanyu. Ekyo kye bayita obufumbo, kuba kibi nnyo omukyala okumumalako eddakiika 10 n'ogweri. Bannange kibi nnyo. Omukyala asigala yenna awulira bubi mu mutima gwe, kuba naye aba anyumirwa, aba ayagala anyumirweko, atuuke ku ntiko nga gwe bw'otuukayo. Mukimanyi nti abaami abasinga bamala eddakiika 10 n'amala. Kati wamala ye ngalowooza kiwedde, n'atamanya nti n'omukyala ono naye yeetaaga okukola ki, nti naye yeetaaga okumala. Mukyo temukifaako abaami. Simanyi oba mukirowooza nnyo ekintu ekyo mu abaami nammwe abakyala. Omukyala, omwami weebaka ku mukyala eddakiika 15 n'omala n'ogweri, noweerabira nti n'omukyala oyo naye ateekeddwa okumala, era tannamala, tamaze. Kati olwo omusayira magezi ki y'okumala oba naye okutuuka ku ntiko nga gwe bw'otuuse? Kuba omukyala oyo ateekeddwa naye okufulumya amazzi nga gwe bw'ofulumizza agago. Nsuubira muntegeera bulungi. Omwami nga bw'ofulumizza amazzi ng'omaze bulungi, n'omukyala naye ateekeddwa okukola ki? Okufulumya amazzi, ateekeddwa okumala. Ekyo mulina okukimanya mmwe abaami, nammwe abakyala. Ekyo mukitegeera era mukimanye. Ffe abasajja singa ogaana okumala oba omukyala n'akugamba nti lekera nvaako nga tomaze, tulumizibwa wansi w'ekkundi olw'ensonga nti amazzi gaba gazze ate n'ogasitoopinga. Okitegeera gaba gagenda gasembera. Kati era omukyala wakugaana gwe ekintu ekyo mukigezeeko ojja kiraba. Omukyala wakugobako nagamba nvaako, gwe omusajja olumizibwa wansi w'ekkundi. Mugezeeko okulaba nga mwefaako, munoonyereze ku mibiri gyammwe kiki ekibamalamu amaanyi. Gwe wenna omwami kino kimanye, lwatu esooka osobola okumala amangu, awo tewali buzibu. Naye era ogenda okumala amangu lwatu esooka nga mukyalawo maze muweeweeta bbanga ppanvu nga wakwekweyaako ku kasoloko. Mulina omuzoogo abaami, temwagala kuweeweeta bakyala bammwe. Omukyala oyo muweeweete okumala eddakiika nga 3 ng'omuweeweeta buweeweesi, sinakiti n'essaawa giweze ng'omuweeweeta. Kigenda muyamba okufuna obwagazi, naye temwagala kuwa bakyala bammwe budde. Ate ne bwoba mutandise okubakola ate era mumala mangu. Omusajja ateekeddwa okumala. Oba omaze mangu olina kuyungira munda mwennyini, tolina kukajjayo. Mwennyini munda mwolina okuyungira. Okitegeera, amazzi bwe gafulumayo bwe gati ogattawo bugasi. Okitegeera. Naye abaami abasinga olumala lwatu esooka ng'agweri taddamu kuyimirira, abeera wa kuyimbirira. Tengerera omwana ayimiridde, ekyo mukyala wo kyabeerako, n'akunyigaanyiga buli wamu naye nga toyimirira, nga kiragira ddala nti omubiri gwo gulina ekizibu.
kuba gwe wenna omusajja nga waakamala bw'oti omukazi n'addamu n'akuweeweeta olina okuddamu n'oyimirira era w'ogaana okuyimirira obaako ekizibu ku mubiri gwo kirungi no weenoonyereza n'olaba kiki lwaki nyangu amangu okumala lwaki wemmala mala essaawa nga 5 namba okuddamu okuyima okimanyi nti abasajja basinga kasita amala bw'ati n'agwa taddamu kuyimirira paka nkeera paka ku makya bigaanira ddala gye bali abo ate ne wabaayo n'abasajja abagaanira ddala okuyimirira ng'olutuuka bw'ati mukazi ebbuguma erimukuba eribeera mu magulu mu bisambi mwamalira taddamu kuddamu kuyimirira kati n'olwekyo olina okunoonyereza lwaki oli bw'otyo maddu mangi kiki abaami mbabuulidde mwefeeko mwekoleko saaviisi totya noonyereza eddagala ojja ddifuna ate ekirala gulira mukyala we ebintu bino ebyenjawulo ebyo emmere gy'omanyi yeringa gye muyita eŋŋanda eyo sujju ndaggu emmere bw'etyo gigulire mukyala wa gikufumbira ogirye n'enva ezo endiirwa nazo zirye ojja kufunamu ekigenda okuyamba omubiri gwo guddemu ku maanyi ate n'ekira ne ssukaali oyo omungi mulina omufuba okulaba nga mumukendeeza mu kikopo kya caayi teekamu jiikemu ya ssukaali kendeeza ssukaali oyo naye si mulungi mu mubiri gyammwe anafuya ku nsonga y'amaanyi g'ekisajja ssukaali oyo omungi oyo owa caayi naye olina omumukendeeza mufuba okulaba nga mwefaako mibiri gyammwe mu abaami abakyala bali bubi bakyala bammwe temwagala bamazisa abakazi abo tebatuuka ku ntikko ate ng'ateekeddwa ogituukako omukyala essanyu lye liri awo naye abasinga tebatuukayo era tebabimanyi nabbimanya olw'ensonga mu abasajja mulemererwa okukola ki okubatuusaayo kati n'olwekyo nno abaami mwefeeko mufe ku bakyala bammwe mubatuuse ku ntikko ennamba yange y'essimu eya whatsapp kweri eri 0777 873 01 whatsapp yange ebeerako bulungi nnyo tusobola okwogera ku mboozi eyo tugenda nayo mu maaso YouTube channel yaffe eyitibwa Kyayiti likinga mwegatteko mwebale nnyo okumpuliriza mbaagala nnyo